kitalo nye chokfira dadi wange Segirinya Muhammad. One Nagirinya Shifra omukuba mu likwabe byali mbaka wa Kempe North Muhammad Segirinya Nagirinya yebaza abakungu bazina abantu bona abeerera kitawe bali bamukubagira mu kuziku kwateekebwa Parliament ku kisabe Butale Kaddugala Masaka nebaza bona basupportinze dadi wange nga mulwadde nga wonye mbebaza kalisira kino nyina nanfuka Fatuma maziga nga agamba okuva bebamalize okuzika omwana we taddanga mu kumulaba agambye okuzikulwa gwe bamutegeeza nti bamulekwa bonna balina okuyingira mu nnyumba bakole emikolo era omwana kye yakola nali mu kidaala nze nga nkyatudde awo saaza alinga 2 ne bagamba Nagirinya agende mu kisenge eri baganda be gye baali bagenda okusula. Nagirinya namulaba nze mwennyini n'amaaso gange ng'ayingira mu nnyumba nga bamutwala. Nafuka kutusanze kasanga nti agamba nti olava mu nnyumba ng'omwana talabika kuba atandika omuyigo okutuuka ku makya ng'asukka kulowooza nti oba abantu abazze okuziika bye bamulina. Ku makya waliwo senga waabwe eyali abanaaza eddagala. N'angamba abaana baliwo omwaliwa ne mugamba byaddala nze mwana nalabye ayingira mu kisenge naye simulaba. Agamba nti abaali awo Nakajumba Justin nazaala we yamutegeereza nti omu ku bantu abafamiri bayinza okuba be batutte omwana. Buli omu yalina gw'alowooza nti oba oli awo yali naye maama ye ekirowoozo kira kyaddukira kwani ku Kasagga. Nafuka ategeeza nti bagenda bubinze Masaka ne bagula omusonga omwana okubula ne badda e Kampala. Agasseeko nti mu kiro ekyo baakuba essimu ne bamutegeeza nga Kasagga boosi ku bwe yali agenzi n'omwana. Bamukubira essimu ne bamubuuza ne bamugamba Kasagga gwe oyina Shifula. Bakkiriza ne bagamba nti ye Shifula ffe tumututte. Mulabu Kenya n'abagamba Shifula musobola omuleeta. Bagamba ekigambo kimu nti ekitasoboka kyekyo Shifula tagenda komawo eyo. Lwaki atwala omwana wange era lwaki nze maama we sikkirizibwa kubeera naye. Muwaya ne Kasagga ku ssimu ategeeza nti yalina omwana era nguno awansigenza ebisongovu ne nampuka wate mu kumubuuza ani yamu omwana wa mutwale. Lwaki mwamutwala nga nze maama we temuŋŋambye nti oba kino na kino na kiri. Yali atadde ku ssomero kusande anti ekitagenda nze ngambye mwagala nkya oba leero gwe ku nnaku zino 2 fubanga wosobola nga sande tennatuuka njagala Shifula. Nampuka agamba nti waliwo ekubaane ery'okufuna sente za Parliament bo babaleka ebbali ate be bakuziza abaana. Kyonna Kasagga kye bapanga amazima gali nti nze maama wa Nagirinya bandiya maama omulala gwe baagala okusaawo mu kifo kyange naye nze maama we Kasagga njagala nnyinyonnyole lwaki anjawula ku mwana owange gwe neezaalira. Ase minisita banaavuka Balamo Barugahara ayingire mu nsonga zaabwe. Njagala mwana wange simanyi gye yamutwala simanyi gye yamuteeka. Apangisa abeera Namfuka basabye abakulembeze bambe ku munabe ku bw'omwana bamuggyako ng'ate kitawe nga tannafa yabeeranga naye. Bamuyambe bamuwe omwana we bamuddize omwana we. Tubasaba omukyala afune omwana we mumuwe obuyambi n'omwana we kubanga omukyala yamanyi omwana kyalya ne kyanywa. Naye ebyenfuna bituleetedde obuzibu. Kibirige Moses mukulu wa Namfuka aliko okusaba kwakoze. Ebyenfuna era byatandikira mu kuziika ne bamuggyako amabugo omanyi ye tamanyi nnyo kayana nnyo n'agawaayo naye ye ekisinga omulimu obudde buno ye mwana we wagyali ayagala bwenkanya kubanga yazaala omwana. Bulega Steven yakusakidde Guleno ku Bakwere TV.